kuwanika kulungi. Abagamba tubasome ku CPS n'ereedi edamuwanike tubajukize byonna mbitutte byonna ngenda bikozesa era mbawaddeyo wiiki 3 zokka. Wiiki 3 bwe ziyitawo nga tozizaayo ssente mu kibiina kyo teekako obuteesi leediyo ojja kuwulira. Enteekateeka gye tulina yakulaba nga buli muntu ayingira mu studios okuva ku makya ku bwakedde butya sibe bwakedde butya mpaka kawungeezi kulya medisereko buli ayingira mu studios asooka kujjukiza abo ab'emyoga era banaye anaabatawulira kale bonogaana okuwulira sezaalawo oba nazaalawo anaakuwuliza oba mukyalawo banaga nti erinnya nga lisusse zaayo sente z'abantu kubanga bwe tutaabakole tutyo eggulo nabadde mbala ntungamo ekibiina kimu kyekyabadde kimpise nabatwadde ne seefu ne kompyuta kibayita local artist sacco. Ekibiina ekyo kimaze okuweza obukadde obusoma mu 300 basevinga beewola bali organize badde batuuze anegenometing bagaggawadde mwabawano muli awo muli mulwali Buganda bwe tutaave mu kwogera wano ffe tunyumya bunyumya tukuba lwali buli kimu abantu eri bagenda tuyitako tubakola emirimu. Bali bannaffe bwawulira ekintu kyonna ekiva mu gavumenti nga beeteekateeka bulungi ate nga bakikola nga gavumenti bwekoze eki. Abaawano mu Buganda mweyita bagezi, affe tuli bagezi, ezo tugenda ziyisaawo. Ez'emyoga tuzimaze baleesezaki za PDM nazo tujja zirya, ffe tujja zirya weetuli tujja zirya wano. Bali abana bazikozesa bulungi. Juzi nali Mbalala City waliyo Produce Dealers Sacco banya milioni 3.6. Mwabawano mwina mmeka? Twabawaze ezimu mwina mmeka? Tubagamba musevinge ne bannammwe mwewole muzeemu otugoba tutono twa 8% muzize n'abana bazitwale mu byeroganizidi muganye mbu Museveni aleese obwavu tetugenda kubikiriza. Waliwo ayogera oyo mukyalo oyo gwenyabwa alina ebipapula. Alo kangole omulimu guno. Ekizibu kye tulina wano tutwale kati ng'oliwona byalina ebipapula yalaba nti okujjuzaako awo kyekyamakulu naye nga nze byenjoga ebyo bigenda otugaggawaza. Kati ebiina amakulu tetubiwa makulu, ebitalina makulu byetuwaaki kyova baffe n'okuziika ekyo katala. Omuntu bw'aba afiiriddwa tukeera tuziika n'enkya n'oziika naluli n'amabugo n'owa. Nze ate ne kugamba nti sevinga mu kibiina kye 12 ezo zibula ez'amabugo ne zirabika. Zo sevinze zizo era tiwali agenda zikutwalako naye tuyagala zikola ki? Ne babayita mu nkuŋŋaana z'embaga musondereko bannammwe ssente bawase abakazi n'ogenda n'owaayo ssente ne bagamba nti olukuŋŋaana lumu basonze milioni 7 naye mweyitako ddi nga mugenda kwesondera za bizinesi. N'olanga noga nti buli amanyi nti mukwano gwange gyamu onsondera enfa bajja ate ku by'embaga bajja basonda n'ez'okunywa omwenge mu wiikendi. Naye ssente ezigenda otugaggawaza tetwagala zitereka, tetwagala zisonda. Ebitalina makulu wano bituwa amakulu n'obuuza twasangaani nga tujja ku nsi kuno. Ffe wano ffe bakozesa sitaani atuli mu bwongo buli kaseera, buli muntu mugezi, njogera bwogera. Ate bwe naava ono babuuza njogedde kinga tewali. Bwe tulanga ntujja mu nkuŋŋaana za byabufuzi nga mukeera teri asaba mmere. Bwe ŋŋamba nti nzija kusomesa myoga gy'onootuwayo ekyokulya. Ebyobufuzi by'oba ogenda okulya by'otasabira mu byakulya. Ebyobufuzi ogenda kuyamba muntu okuyaayi temwafune ssente. Gwate nkuyise nkusomesa enkulaakulana ate osaba nze azze okukusomesa ebyokulya. Noza mukitegeera bulungi. Njagala mugende mu mayumba gammwe mwebuulirire
mwagala kugaggawala oba mwagala kubeerawo nga munyumirwa. Make a choice. Abamu appetite zisusse, buli kimu ekijja n'oyagala okukirya. Mu Makindi muno nze mpangaliramu, bakola chapati, batunda enseenene, batunda bino na biri. Omuntu agenda okuzibya olunaku ng'alidde emitwalo egi, ekyo kitono. Emitwalo emeka akoze eki? Naye n'omugamba nti genda mu kibiina kye eky'emyoga oterekemu 10,000. Ayinza n'okuvuma 10,000 zaalidde erosi potea. Sente z'otadde mu lubuto zigenze, toliddamu ziraba. Z'oterese wali ze zigenda okuyamba okuwulira omwana wo nawe okujjanjaba mu ddwaliro. Naye bagamba tereka nti nze nja kulya. Kati tubasulike tutya? Njagala tukole choice. Omuntu weeveeko ogambe nti nze ndi ku byakulya, ogambe nti nze investment yange lubuto nga yagiweeyayo. Buli z'okwata kasuka mu lubuto. Omulala osalewo nti nze nsazeewo ngenda kwerumya ngaggawale. Tereka sente buli lunaku. Abaagala okugaggawala oyita mu kkubo lino. You must earn money every day. Buli lunaku baako akasente k'oyingiza buli lunaku, oba katono oba kaki. Bw'obanga olunaku lw'eggulo lwazibye ng'olina omutwalo gumu mu nsawo, fuba okulaba nti olwaleero luziba wakinga olina gumu 2. Obugagga bukula. Ne bw'oba wasuze na mutwalo nga kati lugenda kuziba ng'olina 7, otambula kinyumanyuma, togenda gaggawala. Fuba okulaba nga buli lunaku olina ennyingiza ekugattako, egatta ku ssente ziwasuze nazo. Bw'oba tonnayingiza toteekeddwa kulya. Bw'oba tonnayingiza, nsomesa abo abaagala okugaggawala so si abayevaako. Waliwo omuntu nga ye yeevaako. Bw'oba oyagala okugaggawala tolya ku ssente ziwasuze nazo. Sooka okole ezaleero k'oba olya. Kubanga buli lw'olya ku ziwasuze nazo kitegeeza oli mu kutambula kinyumanyuma, oli muzitoolako, obugagga bwo tebugenda kukula. Kiki ekigaana okuyingiza ssente? Waakiri fumba amagi ag'empogola, sosola ffene. Buli kimu wano bannakampala nga balya. Ne bw'osiikasiika bintuntu awo noga kino bakirya, bajja kulya ofune ssente. Naye ki ekikugaana okukola y'akalimu kuyingizamu ssente? Ne bw'ofumba bicaayi ebiganda n'omudalasini, caayi omukalu n'omudalasini, era abantu banywa. Naye gwe n'obirawo ne weetuulako n'olipa nti nze sijja kuyingiza ssente, gavumenti esalula. Njagala kubasaba abantu abali myoga, pulinsipo esooka yingiza ssente. Pulinsipo ey'okubiri kwezo z'oyingiza terekako, ate otereka buli lunaku. Otereka buli ki? Otereka buli lunaku. Bw'oba tosobola kutereka ssente buli lunaku, toteekeddwa okulya buli lunaku, okuggyako nga byolyo bijja mu nnimiro yo. Ani kyenyi mu kugamba kekkereza ku ndya. Bw'oba obadde olya chapati 2 lyako emu, 10 olutereke. Tokolayo mpya za kutereka siganye. Naye ku z'obadde kendeeza ku ndyayo. Bw'oba obadde onywa ekipa, mu basebo ne bannyabo bino mbibagamba ng'ebyokusaaga. Naye ababitambuliddeko, nze siina gye ntambula nga nali ngenzeeyo ne ngenda nembulayo abantu abampa ebirabo, abawuliriza bye nabagamba bye nakyalayo, nga kati obulamu bukoze eki? Buli muntu osobola okugaggawala anytime w'ofunira okutegeera. Bw'olitegeera nti okugaggawala yeggwe, ojja kugaggawala. Bw'oligamba nti okugaggawala balala be balina okugaggawaza, ojja kubeera awo paka bagambe wameze envi nga togaggawaza. Baako ssente z'oyingiza buli lunaku, baako akalimu k'okola. Uganda, Pulezidenti Museveni yatukola bulungi. Ebiri mu Uganda si bye biri mu nsi ng'e Rwanda. E Rwanda okufumba bufumbi kyayo baakatogo. Olina okuyita mitendera gy'amaanyi, olina okugenda mu ssomero n'osoma catering. Olina okuba nga bakebedde, tolina bulwadde mu mubiri gwo gwonna bunaayingira mu mmere. Olina okuba ng'ofunye recommendation okuva ku Response Back WRDC. Wano mukola mutya?
wano kasofu n'ekirowoozo ng'ogula ekibinika n'ebikopo ng'oteekawo n'emmeeza mu kiti ky'omuyembe ng'oteekawo akapande nti caayi wali wanaawoma ng'abantu bayingira osanga batudde kawungeezi bali mu kunywa gw'ofuna ki gw'ofuna sente. Wano osobola okwokya enkoko, osobola okukola capati, osobola okukola ki naye ekizibu kyammwe munyooma emiki. Ekizibu ekyabe bannabyabufuzi abababuzaabuza mbu waliwo gavumenti egenda okujja ebaleetera enkoko ensiike n'omuceere mu kisaawe mugenda kulya kyamisana buli lunaku, mbu abaleetera emmotoka wali mugende buli muntu ajjemu eyiye. Buli gavumenti erijja ejja tukubiriza kukola, era alibakoze omukozi yajja okweyagalya mu buli gavumenti. President Museveni yekka aleese puroguramu ezijja butereevu mu bantu, emyoga PDM n'endala teziyita wa tawuni clerk, zijja butereevu mu mmwe. Kebera mu nsi yonna ani yali akikoze naye n'osigala ng'ogamba nti ezo zaakulya oliiridde emyaka gy'olina emmotoka ekulemye okugula. Kyusaamuko okendeezeeko olabe oba ekkubo lyenkuwadde linaakutuusa ku nkulaakulana ennamaddala. Obudde bunkutte kijja kunneetaagisa okujja mu bibinja byammwe mpolampola. Ababodaboda baliwa muli bangi, ngenda bateerawo enteekateeka naye nga sinnabagibanjulira. Ababodaboda musevinga sente meka omwaje wano atubuulire musevinga meka zina guguli obulwa guganye guno olunaku omuntu asevinga meka wiki tusevinga nsuku 7 bwezitandikira ngambi nze njogeredde olunaku mulya buli wiiki buli lunaku kati lwaki osevinga buli wiiki kuzeeta lwa mukaaga njala okuva wano mudde mukiwusa ababodaboda nga mwagala mutuke ku nkulaakulana musevinga buli lunaku buli luki oba osevinga katono naye nga ka buli luki kubanga olya buli luki. Musevinga meka buli wiiki eza kitundu ekitegeeza musevinga 50 buli lunaku asobola ate waliwo atasobola tutandikira ku 7 mpaka ku 3 wali abakasabuna okay. Kitegeeza owa boda naye olowooza owa boda alyameka olunaku balyaga mu kitundu. Ababoda muli bameka 58 bokka bali active 58 nkubisizaamu awo gumu kitundu emyonja 58 zibameka mwangu esina budde. Waliwo finance support center muliwa mukubise ebintu bino 10 meka 87 ndio 87 Kitegeeza ababoda buli lunaku bali ntoo 87 ate bokka bali mu myoga 87 bazirya buli lunaku n'olwayo zigenda n'enkya zaaliiriddwa nga kulya buki omwezi. Bisatu 13 emitwalo 2 omwaka obukadde bisatu 13 bugenze mu lubuto zibokisa meka zibokisa nga 5 ziba mu lubuto muziridde omaze emyaka emeka ku stage kubisamu bokisa 5 kati kyengezaako okubannyonnyola nti gwe kennyini buli omu n'asalawo nti mugaggawale mujja kugira ki kati kale singa busevinga buli lunaku nga kiri kompalusale bwembeera mu kibiina mwenna mwenkanenkane mumanye bamme bameka 58 buli muntu asevinga emeka musobola mmeka nga za buli lunaku 13
ali agumu kitundu lose zigenze mu lubuto esigaddewo olubuto bwe lukenneetolamu endala zina gye ziraga naye yagala kutereka mmeka esatu kwe kuli obulamu bwe kwe kuli abaana be okusoma n'abazzukulu abateekateekera kale kaŋŋonde kantwale esatu ziba mmeka Mtuwa 17 17 za buli lunaku omwezi mitwalo 5 mu emitwalo ameka 22 ogwo mwezi kitegeeza nti ku 13 zokka sagala kuweerera bano baboda 13 zokka sigambe nti ababoda tebaweerera nekyeŋŋamba ababoda ali sente zibafunye bongere mu mulimu gwabwe kati ababoda 58 ku 13 bajja kusolooza $5,000,000 n'emitwalo ameka nga gavumenti ennaba kujja ate beewadde 13 kitegeeza nti buli mwezi bagenda kugula bodaboda emu buli mwezi bodaboda ki ekitegeeza bagula boda emu boda eyo nemugiwa munnammwe nemumusalira twagala $1,000 oba gumu kitundu bonna ogimalayo ogitwale boda egenda kutandika okuleeta ssente mugatteko naziri 3,000 n'omwezi oguddako mugule endala n'oguddako endala ogunaddako mugenda gulanga 2 kuba bodaboda zina nizo zibadde zireeta mulaba muli mugoba obwavu kati mwe kubanga temumanyi mukyavuga ez'abagagga abatugende agigula $5,000,000 n'emitwalo 6 oba 9 n'ogisasula 10 ate abamu ye beenetera okuggwayo ne bakuba ennyondo kuba ebiwandiiko byayo yabirina neddayo n'agiwa omulala njagala kubategeeza tukole decision ffe kennyini ey'okugaggawala twegaggawalira teri agenda teri akufaako tolowooza mbwe mupigo ofiiririra mbwagenda kufaako bw'asooka okufuna omusaala gwe alowooza ku baana be na famire ye omuntu wano mwolanfuuzi ye Pulezidenti Museveni yekka Mukama gwe yatusindikira okutuyamba n'ekibindi puroguramu nazo bwazireeta temwagala zikola ki kuziwuliriza MP mu mulonde nga WNRM abagajje ku puroguramu za gavumenti naye temumubanja musaala gwe kuba naye alina famire ye bwezizo zezino ez'emyoga nezosonda kakati mwe pikipiki zonde omwaka ziba mmeka $6,200,000 omwaka mugenda kugula pikipiki 10 ekitegeeza emyaka eki bali bajjako bakoma okusaba kisanja kya 2 nga nammwe musaba pikipiki ya 2 mwesonda ya 2 buli muntu ga yafuna dda naye kati omazeyo emyaka 10 n'omusobyo tezirina nnyo makulu njagala muve wano mugende twongeremu amaanyi mu mirimu gye tukola